namugambye bamuleetere wano akazindaalo n'agamba nti ati omusana talya bwami. Bwe tubadde mu bintu bino eby'obwakabaka okumala emyaka n'emyaka era talina bwanneegaana. Several leader of opposition, abakulu mu kibiina, bamemba ba parliament, nammwe mwenna abali wano, nsanyuse nnyo okubalaba. Oli n'abagabe muwala wange, ewe muwala wange, baŋŋamba mbu bwe mbyogereye Kasanda bakwatibwa obujja, naye muwala wange kati namwegaana. Mbaaniriza nnyo wano ku butaka bwaffe ffenna, wano bwe butaka bwaffe ffenna. Era kirungi nti ow'embogo abakulembedde Honorable Kyagulanyi twamanyigana dda. Simulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gyakuyimba era nga tutera nnyo okunyumya, era yanyiizaako omulundi gumu era ne nkimugamba teyampita ku mbaka ng'awasa Babi. Ne mugamba nze minisita wo tutambudde ffe n'emyaka gino gyonna n'oli owasa omukazi omubalagavu obwekanidde awo wantya buti nti nyiza omukutwalako. Kirungi ate ono kituufu kyabagambye, ono mukoddomi wange mukyala wange wa Mbogo era yakola ekikolwa ndowooza yeerabidde. Mukyala wange bwe yafiirwa maama ono yatambula n'ajja ekawuku mu budde okumuziika, naye abadde takijjukira takyogeddeeko, naye wajja n'okuziikirako. Kale ne tusanyuka nnyo. Naawe mukoddomi wange nnyanyi nsanyusa okukulaba, nammwe abatali bakoddomi bange nsanyusa okubalaba. Bulange eringa Lutikko erubaga oba Namirembe w'omuzikiti gw'Ekibuli, buli muntu agenda erubaga mu mbeera ze bw'aba gy'asabira, awatali kufa ku ndowooza ye y'ebyobufuzi oba eggwanga lye. Okuva ku mulembe gwa Kintu okutuusa kati, olulyo luno olumaamidde Obuganda olukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwakatufugira emyaka gigenda mu 9. Era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda. N'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu nnono zaffe wamu n'omutwe gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Sebo weebale kugamba nti muli bawulize, naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda alina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Obote ndowooza yasooka kutegeera by'erammo. President Museveni ndowooza naye yategeera ebyankole, naawe olina okutegeera ebya Buganda. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okukutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Awo nno kikulu bw'ojja wano era n'abalala batukyalidde nga mmwe bwe mukoze ne batutegeeza enteekateeka ze balina. Aba-NRM bajja oba mwabalaba, aba CP nabo bajja, Conservative Party Mwami Mabirizi yajja ne Mwami Ken Lukyamuzi n'abantu abalala. Baganda bamwe abadde oli mu langi mmyufu oba oli mu ya kiragala oba ya kyenvu oba otaddeko entalabuusi oba oyambadde ggule, bw'oba omanyi nti mu Buganda Kabaka yanga kujja wano ne mwegazaanya. Nze Kabaka yaŋŋamba abantu bonna bonna baanirize. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda.
Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde bannayuganda baagalane. Naye nze si kyendaba. Nze ntambudde Uganda ne ngimalako. Buli gye ngenza abantu banyaniriza bulungi nga bamanyi nti ndi Katikkiro ate ow'e Buganda. Lwe nasooka ogenda mu Angola ekyamazima n'ekibuga nakiggala ekyambala. Nabadde Mbale lulina liggulu. Bannayuganda baagalana. Kati ffe abakulembeze tukuze omwoyo gw'obwa Sseruganda. Kubanga ebiruma ow'eggulu byebiruma ow'ebugisu byebiruma ow'ebusoga byebiruma owa Buganda bwogenda okubyetegereza. N'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebendera yaffe. Ekyo nze nkyagala nnyo. Bwe mwajja wano omukulu ono yajja wano ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 era byali biseera bya kalulu awo nga tutandika 2021 ne mugamba nti twagala bannabyabufuzi abateekomomma bwe kituuka ku ssemasonga za Buganda ettaano. Buli munnabyabufuzi atukyalira tumutegeeza ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Kakati ndowooza kaweefube ow'okunoonya akalulu wamukolako mu Buganda naye tonnaba kumalayo Buganda. Naye bw'obuuza Omuganda owa bulijjo akutegeeza nti Buganda erina ebyayo era esaana ebyayo bigibeeremu 5. Abakuze bamanye ekigambo ebyaffe. Simanyi oba ono ssentebe w'Empigi Ssejjemba ekigambo ebyaffe akimanyi. Y'omu ku bato be tulina wano. Naye musajja mugezi ayinza okukimanya obulungi. Ebyaffe, ekigambo ebyaffe kitegeeza emiramwa egikuumira Buganda awamu ng'eggwanga wamu n'ennono obuwangwa n'ebyobusika byayo. Ebyaffe tekikoma ku ssente. Olaliwo Ssennyonyi z'ayogeddeko. Oyinza n'okugaa nti ssente kye kitono kubanga obuwangwa n'ennono n'ebyafaayo byaffe n'ebyobusika bye bitufuula kye tuli. Nga bw'ogenda e Karamojja nga nabo balina ebyabwe bibakuza. Mukwano gwange mu Karamojja yagenda ewaabwe afunye lupiiya n'agamba taata we nti taata, kakati njagala kukuzimbira ennyumba. Zino ennyumba ze mumanyi bisenge 3 eza bulijjo oluusi tuzita bangalo bwe zityo. Yali asula mu zino Manyata ng'alinawo ente nga 160 bwe zityo. Kitaawe n'amugamba nti wafunye ssente kale naakuddamu enkya kati nkooye katugende twebake. Bwe bwakya ku makya baali banywa amata n'amugamba nga bw'olina ssente njagala onfunireyo ente tugira tulindako ennyumba. Naye ng'ente alina nga 160. Noono tiyali mubi ng'agulira kitaawe ente 100 nga bazigatta ku zino z'abadde nazo ng'akomawo e Kampala. Awayita emyezi nga3 ena ng'addayo ewaabwe. Amugamba taata nga bwe wafuna ente ze wali oyagala nafisaawo ku ssente mbadde njagala kuzimbira ennyumba. N'amugamba ekibi kyo gwe bino eby'ennyumba obiŋŋamba nkooye nga njagala kwebaka. Tunaabiteesako ku makya. Ku makya yamugamba nti wandinyongedde ente naye ng'olwo ali mu nte 400. Era oyo mukwano wange yaŋŋamba ssente ezo yagenda n'azigulamu puloti eyo yagula amayumba mu kibuga Moroto. Nkijjeyo okubalaga abantu bwe bakuza bye bakkiririzaamu. Era ebyaffe wano mu Buganda binnyonnyolwa ensonga zaffe ssemasonga 5. Esooka okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Mwabeeni yupi temwagala kunyweza Namulondo nga temukubye mu ngalo. Muno mulimu ensonga ezikwata ku Ssaabasajja, ezikwata ku bika, ezikwata ku baami nga ffe, ezikwata ku buwangwa n'ennono. Ey'okubiri
okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Kino kitegeeza nti Buganda, Bunyoro, Acholi n'ebitundu ebirala birekerwa ebbeetu okukola ku byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobutonde bw'ensi, eby'ennono za bitundu ebyo, ate gavumenti eya wakati neekola ku birala ng'ebyamagye n'ensonga z'ebweru. Eyokusatu, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Okubeera mu Uganda ey'awamu tekitujjaako nsalo za Bwakabaka, ate ettaka kkulu nnyo, anti ne Kabaka ye Ssaabata. Akulira ekika ky'Embogo bamutyako nti omutaka n'ow'omutima n'ebika ebirala. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera, abantu bawone obwavu, abavubuka babe n'emirimu, tutumbule ebyobulamu, ebyenjigiriza, tutumbule ebitone nga Nubian Lee. Nubian Lee aliwa Nubian Lee yali asoma busawo. Olumu ne mubuuza wati okubaaga abantu, ojjukira nga oz'okuyimbira Kabaka mu 2015 nga tokyabijjukira. Ne mugamba Ssaabasajja ono yatya okubaaga abantu n'asalawo okuyimba. Ne Ssemasonga esembayo obumu. Omuganda wa NUP atuule n'owa NRM banywe kaawa, kyetwagala. Omusiraamu atuule n'Omukristo balye enkoko. Omulaalo n'Omunubbi balye omutima gwa Buganda. Ndaba abali mu NUP abasinga muli bavubuka, era kirungi okwettanira obukulembeze. Naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga. Kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5, emyaka 6 alina ebintu bingi byalabye by'otanaba kulaba. Weeweeyo okubiyiga. Kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako, abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme, naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako tumukeerabira nga nakabagamba nga muzze wano. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo bwe pala ng'oguluba nakyo. Omuntu bw'akola ensobi gimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Osobola okwogera ensobi y'omuntu nga toyogedde ku nnyina, nga toyogedde ku mukyala we oba omwana we. Kati nga nze abasinga obukulu mu abatombi bawadde. Mwe munaamanya oba mu bitwalo oba timubitwalo. Ate mujjukire, oli bwakuwaga nga weetwala ku mutimbagano, ekyajja kugamba naye naawe wasussaako. Anti Omuganda agamba nti akusigula mu malinnya ogakuyita kadduwa nnema. Mukonyanze tuba n'akalulu ak'emirembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano, abantu bakube nnyo nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, emiggo, biki. Ate tubeera nabo. Kati bw'okubya emiggo ayagala alagewa. Ate agenda kubeera Sudaani oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu mukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya.
nsaba bakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira, ffenna tugoberere amateeka. Kanjogereyo ku luzungu, waliwo DJ wale ama niongee Kiswahili. Twogereyo ku Lungereza lutonotono, waliwo wano bangi bano abaagala Lungereza kakuyo katumba batwale ku leediyo zaabwe, saagala bandowooleze bye nayogedde, bagende bakyusakyusa ebintu ne babikola kifuula nnenge mbamanyi abo. I remind every politician who comes here about Buganda's aspirational pillars. The 5 aspirational pillars summarize the kingdom's aspirations: legal, political, social and economic and cultural within a united Uganda. These aspirational pillars aren't within the current political dispensation. They are not about the current political dispensation. They are intended to protect the integrity of this 900-year kingdom. A politician who respects our kingdom and our heritage, a politician should vie for leadership. However, young people should be open to learning the intricacies of leadership, especially with regard to the relations they build with the different stakeholders. The internet, social media should only be used to enhance our opportunities, but not to character assassinate those we may not disagree with. You should remember that the internet neither lies nor forgets. So aspiring young leaders should be mindful of how they use the internet. I urge government to ensure peaceful elections without bullets, tear gas, or canes. Violence breeds violence, and it can create a wave that engulfs everyone. And there should be strict observance of and adherence to the law. Mwami Katumba nawe nkubanza. Banaye nziramu okubaaniriza wano mu ludda lwa Bulaaya. Temutyanga kujja, mujje tunyumye, tuwangane amagezi. Mutuwa amagezi naffe tubawa amagezi. Bwe muba nga mulina bye muwuliddeeyo Sserunjojo w'eddembe ng'ojumbuulira, wajjanga n'onkyalira kati sikyakulaba, yajjanga n'andabako naye kati sikyamulaba. Hakimu oyo Hakimu akulidde wano mu Bulange, bano ba Blasio Zambani bonna mulya mu nnyama, oyo mukulu munnange omanyi ab'obutiko bawa mutabani wange omwana. Kale mujjanga wano ne tulya ebintu ne tunyumya ne tubeera basseruganda. Bw'owulira ekitakujjidde bulungi tukyogere ne tukyogere bulungi, tukinyumyeko, tukisalire amagezi. Ambabuulire Uganda eno si nnene nnyo naye ffenna tujyamu. Awo nno okuwaalirira okuyitiridde tukwewale, tukolagane, tubenga abaana ab'endoomu nga tujjukira nti Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe, Ssaabasajja Kabaka wanga. Baagaliza birungi byereere mu byonna bye muliko. Temukawuliddeko ge mbaagalizza. Engalo ez'amaanyi ez'Kamalabyonna, Mukama wange Minisita w'Obwotalaze Oweekitiibwa Hajjat Mariam Kalwa Mayanja naye waali. Katuyimbe ekitundu ekisembayo eky'ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga.
President Robert Kyagulanyi Ssentamu akwasizza ekirabo Katikkiro ananywera kaawa